omulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero. Bannange munansonyiwa mwami Kazibu ono mubaddiŋŋanya buli ddakiika lwaki alimu ekinyusi. Njagala tumukamula ekinyusi nga tannaba kugenda ku faamu. Ajja kugenda ku faamu tutandika okumunoonya nga tetumulaba. Kaakati Mukama bw'aba amumpadde tufuba okulaba nga tumukamula ne tumugjamu ekyo kye twagala. Si bumukulu Kazibu sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba ku Kwezi Media ne Megatron mpozi ne Alec Bulani yange tubasanyukidde. Abantu bangi mbalaba abajje wuwo ate bajja ku yange Alec Bulani nendo okulanga bagamba takulaye ku Kwezi Media the same person. So mpozi nange okwagala okufaananako ne munnange omugenzi Tamale Mirungi. Mukama muumuze mirembe. Abantu bana batuzaane batuleeta mu nsi ennungi bweti. Ne tubeera nga ate tulina ettaffaali tugitaddeko. Tulina okubebaza okwensuso. Mama wange tombuuzanga maama. Mama wange olwaleero aweza emyaka 94. Omwami atudde mabega wa kamera wano ye last born. Katonda wange. Nakula nkimanyi nti ba last born tebabeera successful. Kubanga babakuza n'ekyejo. Yes. I am among very few last born ababadde successful in life, if I'm not one. Mukama mulungi. I am among the successful. Kubanga mama bwe yangamba kazi nga mga I don't want saa kumbite njagala nnyo kubeera omusajja nga ndinzekka nkola erinnya lyange. So mwebaza mama wange Roda Nalongo Nabanjala omwana w'Olugave eyaleeta omusajja omugezi bw'ati ku nsi. Twakuba nti n'abantu abamu batwandamayininga naye nga amagezi go nga ina ate wagajja ku maama. Ate maama oyo naye yali mukyala mugezi. Aditamininga nnyo amagezi omukyala. Taata wange kati ye mugenzi mwami Swaliki Senyonga Mungu amwe ekimuli ky'omulembe. Bwe tutyo yikazibwe. Olulala nja kudda nkubuulira ate ebirala nga tuze kwogera ku ki biography ya Moses Kazibwe kiki nazaalibwa nakola kiki endaba kiki entuseeko nakinaki naye ebimu bijja kuddusa ne kamera zo zaako omuliro kiki bikambwe nnyo bisinga abaali eruweero oyinza okulowooza Kazibwe yono bulijjo gwentudde naye oba kaakati mwami Kazibwe kyemeza waliwo ensonga nnyingi nnyo ensigo zino bazita ni GMOs simanya walina engeri gye bakimalayo ekigambo kati genetic modified bla bla kakati zonoonye ensi yaffe ensigo ezo bw'ozifuna n'ogisimba mu ttaka n'emera ereka ettaka eryonoonye ate yo teddamu kumera okuggyako ng'ate oguze endala ekitegeeza nti ensigo ezo zisobola n'otuleetera kansa. If I'm not mistaken. Definitely. Kubanga omuntu alina ekigendererwa kye. Yes. Kati mwami Kweza abantu bategeera nti ettaka lyaffe teryetaaga fertilizer. Mu kusooka omuzungu akiyita initially in the old age, old time. Twalimanga ebijanjalo bye bayita nambaale ebinene. Obutegedde? Kati baleese ke bayita saitoti simanyi gye baakajja. Saitoti. Erinnya lya saitoti w'e Kenya ndowooza. Kakati waliwo obadde obimanyi gwe ekyo nti waliwo akajanjalo ke bayita saitoti. Kati olaba toli mulimi. Manyi obote. Omanyi kyabeeranga ekiddugavu. Kakati tulinayo akajanjalo akapya akakajja. Kamaze ono wano emyaka nga 7. Bakayita saitoti. Kati bannayuganda waliwo yajja n'abafeera nti kasaitoti kabala nnyo biki naye bw'olukateeka mu ttaka. Ebomba ng'ekola ki? Ng'ekaaba. Olwaleero olwokutaano luno. Olwaleero Friday, ennaku z'omwezi mmeka? Ziri 20. Olwaleero ennaku z'omwezi 20 ku saa 9 zennyini ez'olwaleero ntumye omwana ne mugagenda mu kafumbe mukasonoonyeze nambaala omuwanvu. Gwe njagala okusimba ewange. Tumugye mukono. Yakamuleeta kati sawa. Mukono angambe essebo eno tebiriyo tikafumbe mukasa waliyo nambaale mungi naye bonna buki? Bumpi. Saitoti. Kakati ekitegeeza nti waliwo omuntu ali mu kigendererwa kino either ali mu Ministry of Agriculture banatusonyiwa si Franka is yesterday azemu eno tamu ne waliwo omuntu azanya firimu awo mu agriculture ate ye nga afunamu okutuleetera ensigo buli kimu aleeta kipya naye nga ate tekigenda kuyamba gwanga lyaffe naye yafunamu kubanga apromoting ekintu ky'omuntu amusasula n'afunamu ssente. Tewaliwo omuntu mu nsi yonna promoting ekintu kyatafunamu aba promoting ekintu kyafunamu ssente. Bw'ogenda ku mmwanyi zaffe essaawa zino
abasajja basazeewo okutuleetera emmwanyi eno etalina mirandira erina fiber gye bayita cutting ngivumirira minso ya agriculture beyagala entwale mu kooti bonna abali mu agriculture ajje eyasooka jjajja wange musaziwo omugenzi okulima emmwanyi n'entangawuuzi mu Uganda ajja mbulire ng'emmwanyi musaziwa ze yaleka yakafa emyaka 3 nakati tukyazinogako ziba omuti ogutalina tapulu tuguwangaala anti kati nkugereza kati kyova olaba abasawa zino bambi president engeri gyali muliisa omulaalo kati ye bamugamba nti ffe tetwali tetubimanyi na bino ebyakaminota ku mmwanyi okuteekako akacupa kubanga omanyi lwaki kati mbu bayigiriza abantu eyo ne expenditure bakulaga omuntu ono apromotinga kiri ekintu kye akulaga nti buli wogenda olina okuteekawo sente webale nnyo kakati basanga ng'emmwanyi za Uganda zonna tuzirima nga tetuzifukirira kati ne bayiiya ki kyetugenda okuddako okulyako mu Uganda sente nga balina okuleetawo ekintu ekigenda okuvugula irrigation system which there is no any company manufacturing solar panels in Uganda. Tewaliwo ekola sprinklers mu Uganda, tewaliwo ekola pipes ezikola ki okujja era z'abayindi otegedde abayindi bebajja kati somebody is behind it promoting ebintu byabwe ne bayingiza ekintu wano ne batandika akirese mu yindi ne batandika promotingira abo ne bagira we bati ne bazanya president technical omanyi ekyo kigambo technical mwami Museveni bw'atali kivaako ajja kusuula eggwanga wasi agenda kutomera kubanga the technical people we have in Uganda nze siralaba yo n'omu ali technical siba moyo gwa ggwanga atali tebali what does the word technical means bwe nkutwala ku luguudo ng'ongambye olukola otolwa kitolukola nga bwe nino nze gende Sembabule nazimba enguudo 7 olutunkulugusuulu Kagali. I advised even Minister of Local Government nembagamba oluguudo lwe Kagali bridge yabwe tulina gizimba bwe nga bo ba design yabwe endala amazzi ne gagiweesingawe ng'atenze bansasula of course ne bansasula nga amazzi gagiweesinzaawe nga ndagikola as per their design nembagamba the best would be this ona yebo Sam Kutesa was the area MP then ne mutwala ku bridge nemugamba no listen nemugamba we would have done this kati nangamba kazi please I'm going to talk to the minister chibi but what you do we fixing the way nakuba ni kumasimu manyi ali musajja nga akolerawo kati wakuba kumasimu they accepted. Do you know I made a loss of over 270 million on my own money, then I had to pull out after some time kwegamba abantu bawano ne bwaba engineer gamba gwekola kino kyekigenda okwanguwa nenga takola kino n'okuba eggwanga nenga wetukola bridge abantu amazzi bwe gagenda obabomola tebagenda kuddamu kuyitawo okay tukyancha kati tudda ku byaffe bya GMO emwanyi mwami kwezi emyaka gy'olina onsingako emwanyi ebadde katale ka Uganda okuva le twatandika kale katugeze batandika nga gitugulako siringi 2 siringi emu emwanyi negenda ku 12 emwanyi negenda ku 7 emwanyi negenda ku mutwalo emwanyi ezerinye ebbeeyi eyo mbuuza ba technical ministry ya agriculture baseba abasaba kunkufu emwanyi Uganda gye exporting for all these years ebadde cutting ne batukana okuyisaawo guteekateeka ne bana MP bamwe ababbi omanyi mugenda musindika abaana b'abanaku mu parliament omanyi omwana w'omunaku yali badde agenda mu parliament itizoke naye omwana w'omunaku ate nga naye munaku wali obuzibwawo kubanga abantu benna ffenna ne bwaba president Museveni ffenna tulina history gye tuvudde nga tetwalina mbeera nnungi naye kakati omuntu bw'obeera mu kintu ng'okolera Uganda beewaana wano ku TV nze ninakolera abantu nkolera abantu bewaffe tebalina bye bakolera abantu issue ki gye baali batebolinze ku parliament waliwo abantu mwami Ken Luchamuzi ng'akyali MP musajja bamuzaala mu kibuga wano musiraamuziza mu kibuga ye yali akayanira GMO n'agamba president tukwegayiridde abantu tebaddamu okuzimba ne mu ntobazi yali Luchamuzi owe wange MP yali yakyogeddeko ku bonna abakankiikirira bawera basatu nga ndaba from CA owe Butambala waliwo yali ayogeddeko ku ntobazi essaawa zino abantu babaleka ne bagenda bengeegi nga mu ntobazi ne bazimalawo ate ekyomukisa omulungi nti Uganda nsi nnungi kati president Museveni yatandise okulaba nti abazungu environment ebanyigiriza kati tuddewa kati Uganda batuwaddeyo ku ssente to enforcing environment to enforcing enforcing abantu abazima byala na kira ekibiina ekiba kiyita aba green environment batuwa ssente kati waliwo ekigenda okukusesa ekyambogo walingawo company gye bayitanga Konkop wagirabako wali ekyambogo nga wali ministry ya works naye wakyemmanga across behind Konkop it has been a channel
evuga negenda ku luzira ng'eyiwayo amazzi ku nnyanja. Otegedde? Simanyi yagizibye ate nga bagizibidde anti nkunnyonnyola ne bateekayo warehouses ez'amaanyi kati amazzi gajja paka ku sipiya moto ne gakwata n'emmotoka z'omugagga wava munne wataali mazzi. Bazimbye uko omwalo ogwo baguzimbye. Kati eno muli eno mutulugunya bana abeeno naye bwe biragenda eno nze kati nkyogedde wano kati ogenda kulaba abayaaye ba MP bagenda kukeerayo ku makya tuwe naye nze simanyi yakizize naye bojja kukeera tuzze wano nze wa luupu tuzze wano bazibawo omwala guno kubanga tegukyatambula biki si yakiikirirawo eri ezo simani nakawa biki tebabimanyi bamuwa ebbaasa ebirabo namu ebintu ebirabo ng'ebyabafaaza babirisivinga bulijjo nadde simanyi tebabawo ebirabo bannabyabufuzi ffe tubadde tugabira abantu naye ate abantu tebatandika otuwa zinadde sikirabangako kakati ekyemmwanyi nze ndi ku TV ya ggwanga ino almost TV ya ggwanga eya Mwami Kwezi abantu bangi si yonna naye ekintu kyemmwanyi nemanyi ne President Museveni abiraba bino ekintu kyemmwanyi akigendeko mpola abayaaye bano abatufera nti nno ffe tusimbe katingi waabwe era waliwo ekigendera waliwo yabawa ssente okukuba akatale k'emmwanyi ya Uganda within a short time kati kambabuuse anti wampita imaster emmwanyi ya katingi gina ekeezo yakala emmwanyi bwe zonna bwe zaakala zaali kirerya kakati ng'ate miwulera mwegiri naye nga bw'ogulaba munda muli bw'oguluma bwefunya kati omuntu nga nze bwe mba nga nina ettima so zipakira ne bazitwala kubanga bazinguza nze bampanira cutting kazibwe wano n'ogamba nti kiwedde kino kyenjogera omuntu yenna ajje wange ku farm mutwale ne wa neighbor wange sijja kwogera wano ku linnya ku kamera alina yika nnya nazo za angambye nti munnange wayogera cutting nze nga nkumuwaanira naye jangu olabe ekiri ewange kati biki bye munyumya naawe omuntu ali eyo yatikudde dda ssente nga olaba UCDA obuwumbi 45 yabuwa ba MP ogenda omweyimirira mu parliament yunula 7 basooka ne bamutikula 45 n'aleeta obulala 3 ajja mu ggwanika lyaffe oluguudo terukoleddwa aba MP bennyini be bazinuuna bo bayiseewo ebintu byabwe. What are you saying, you man? Nakugamba bwe njano ku kamera abantu bajja kudduka. I am not scared of any humiliation yo omuntu okuddawa kange parliament bebasaba ebitongole byo ssente wolaba baleese ekintu kyonna ku parliament gondi flow kasobola nga bakikumyemu omuliro tugume bamuwadde ssente nnyingi ow'emmwanyi biki ng'omanya nno tugume ali ku kituufu kati bano balinoonya mutikula buki bamukuba basobole mutikula bosi gobeera mu nsi ki bakkangamu bwe bati kati ng'olaba nze tebansobola ebyo byali ku ttaka ewange byali bifumbe kwezi natuukayo ku ttaka lyo omuntu asobola kuva ku faamu yange mawokota gye nyina eka 327 n'avuga n'agenda egomba gye nyina square mile ng'ali ku muntu w'omukazi bwe gye nyina investment ezimaze emyaka 10 nga zibeera ne ku national TV genda ku NTV 216 217 I was among abaali balina ensuku z'amatooke ennene mu 216 emawokota nga tewali naaluyina mu Buganda eka 5 baleeta akajanja ekinsesa omwami bwe yaveeyo n'alumbako ab'e Buganda ne batandika nabo okugiramu naye ffe tuli basajja Baganda ate twabeerako ne mu nkoba za mbogo n'abo abali ku topu mu Buganda government naye tewali avaayo ng'akulabye ng'ofunye ekizibu munnange ensi yaffe yayonooneka nze bwe ndaba munnange ng'afunye ekizibu mukubira kasimu owaaye kino bye ndaba yeggweyo naye ebintu bya abantu bano olumu obeeraawo n'ogamba eno gundi gye supporting eno organization yange oba yabalala kubanga obanga nze nagirimu nga tetuna na ssente bandaba nga nfunye ebizibu teri akwogerako wadde akubira kasimu n'ogamba okitegedde kyovulaba ebyamu ebya politics tujja bibalekera babayiiye anti kati n'abaana babuuse abaana babuuse ng'eyo mu constituency abawa ssente gwe bakola ki gubalonda kubanga nabo bategeera nti nammwe mugenze kukola ki kutikkula buli omu atikkulira lubuto lwe for God and my stomach batikula butikuzi tebalina kye bakola wano bagamba nti bagenda kutulwanirira bannange tugenda kulwanirira mmwe bava wano ne bagenda mu infrastructure committee bava wano ne bagenda okukola back benching in other countries like Rwanda, UK, where okulaba enguudo zaayo bazizimba batya cost yazo eri etya bakuwako lipooti ya cost y'enguudo zaayo ne bakubulira lwaki ensonga wano abantu bajja ne batuyiyiza mu asphalt kubanga baleetako omanye omuntu omubbi ate mu nsi muno kamukubuulire injiniya ate ye bw'aba yagambye kubba asinga ne sobi obubbi
anti kati akuteka technicalities wali mu mixture gwe notazitegeera notazitegeera ye nakutikula nga bwayagadde naye nga tekyali badde okufuuka eggwanga kulifuula ekintu ky'okutikula obutikuzi. All the professionals we have, the guys who went to Makerere, the civil engineers, I don't think really kubanga kati oba babba ku ssomero sente nabo baagala kuzzaawo sente zaabo. Ekintu kisufu nnyo. No, ekintu kisufu nnyo. I think ekintu kigenze wala. Nze waliwo time emu nagamba naye senga tu hiring oba ba Germany mu those organizations. Omugermany ye muntu omu atakwata ku nguzi. Abazungu balya. Naye Omugermany akola ekintu nga kyekyo. Oba wamulese kukola kuba alikolera ddala bulungi. Kati Omugermany wange we yaleta ekyuma kya kondomu kitine emulaga ekizitestinga quality. Nze naawe twali mu buvubuka bwaffe nga government eristaka. Of course we oyaga okwetaasaako protection teriiwo. Kati ne tubidding ekyuma ekyo ne companies nga 2. Wali mu kuba biddinga? Yes. 205. Nakugamba omwami omusirimu ogera wano ku kamera. Munyankole old man. Yakolanga mu AIDS commission. Nangamba mwami kazibwe. Abantu bano bazze wano ne bakuba naye sigenda bawa tendera. Ngenda kuwa company eyo mu Germany. Ne mugala lwaki? I trust German companies. Ne tuleta ekyuma ekyo mu 208 nakati kye bakyakozesa naye omanyi kye baakoze. Bazzeeyo ne bagikuba eno company. Kati bino ebintu bya wano bye. Aba National Drug Authority bino byenjogera bagende bampaabire mu kooti. Bakubye company Doka Masinbawo eyaleta ekyo ekyuma kye tulina ekikoze emyaka since 205 tekifanga mu natti. Kati ne bagikuba ne bazza NSA yatuguze ekyamala emyaka 2 ne kisizinga. Kati where does Uganda go? Where are we heading as a country? Abo kitegeza baati kudde. Anche gamba eri yatuwa ekyuma ne kifa emyaka egi 2 ya America NSA. Byenjogera mbimanyi. Doka Masinbawo of Germany, the leading condom testing manufacturing company. Yo bagikubyera like 2 years ago nimba sirikirira. Maya abantu bawano buche balaba byo kimanyi batuleta n'ekyuma ekikalirira. Lindo ja kulya sirimu kyagenda okola abantu. Linda NSA yenyini yaleta ekyuma ne kifa emyaka ejo. Kati sirimu jamu ya kyagenda okola abantu nga wayambadde ne condom. Condom ebaddeko ate wayite wiki. Mukyala wange kayeleso entalo zigenda kubeera mu families. It could have been the issue. Lwaki mbalala bagamba sirimu yeyongedde mbalala yeyongedde fotogoloza bagenda mu bakazi bano bote bakozesa condom. Kati ojja kusanga nga leakage zatandika mu kyuma ekyo. Naye bo abagabazemu ne baleta nze mbigambira wano abani abazigaba nkugambye bazemu ne baleta company fake yatuguze ekyuma ekifu bagende bantwale mu court National Drug Authority. I can defend it. I have mails everywhere. Naye kizibu kyabwana abantu tebakkiriza kintu kirungi kibere for their people. Ekyo president naye akitegedde National Drug Authority fake. Kitegeza n'eddagala tulina ki? Libatuleetera lyoddamu eddagala. Nze nalwala anga acid wo mu lubuto ne bangamba Milanexium ndoza bamukolera katwe. Kati gas takendera nengende India ne bampaka weke kati gas naabula. Bossi wano abantu baffe mukama asaasire eggwanga lino. Kugambye kati linde ebyo bibatuleetera ebyokulima byenjogera mbinako nje sifa googera. Era buli kyoyagala nja kuleetera olupapula lwakyo. Nakubulya nanywa amafuta ku petrol station yemu ekyengera total. Ne mokange ne sizingirawo. Wejini. Nefa engine. Ne ngamba ba State House. Mbamanyi. Timba nayi mugende namwe mugulewa amafuta nawo ne bagulawa amafuta gegamu. Bone babagamba agabwe mafu agange malamu naye nga tugaguze ku minati yemu. Kiki kyonyumya naawe? Kiki? Nga ekitongole ekibagamba Uganda National Bureau of Standards. I remember the lab technician was Munyoro, something like that. Yakola report ye yakola yange yakola ne yabano ne yagamba ba State House tagabe mafu agange malamu naye nga nze nagambye ba State House nimugene mukoleki ngatakitegedde n'empapula nzirina agange mafu n'empapula nzirina katotegedde nti ndimugeze oba byenjogerako onsanga muntu ku street kyetugamba listen it's okay biberewo naye nkubulidde we compile things over time abantu abambogera ku bintu bya Uganda tebamanyi Uganda abantu bano bamenya President Museveni abantu bamumenya nakugamba luli asindika kirole kya matooke naye mukulukazi naye ayino lindako ajewo obuntu bulamu naye atujjeko obuntu bulamu lindako atujjeko obuntu bulamu nonze leto boogera nze sibamanyi naye kyegamba nkubulya general investigate kati jo yagamba ye nyini president nagamba abamafia banetolodde mbalaba wano mugenda kujja ku sente za okuzimba government campus erubowa
musajja atunga alaba rent zasasula nyingi naga akangulire government ettaka wali wetuzimba campus zonna ebintu byonna bigenda okubeera kati nensanyuka nnyo nengamba omusajja ono azukuse kakati mukuzukka kwe n'agamba era n'ogamba bamafia saagala kampani etali ya Uganda kufuna contract eno lwa nsonga ki sente nzeewozemu NSSF sente ze neewozemu NSSF lwaki kampani y'omuyindi ezitwala njagala kutegeeza Museveni wano ku kamera bw'otasazaamu zi directive zonna ze wawadde zonna za bikipuli bonna bayindi kampani eri emu yokka gye wawadde etali ya muyindi ya Munnayuganda SM something lwaki tebawadde loko loko naye yagiwadde yaffe ni ati kale ki no omanyi bino ebintu njagala tubeere realistic is the reality is abantu kyogamba Bannayuganda kati tetunatuuka ku capacity y'okuzimba ssente nga zaffe tetuzeewoze kubanga omanyi FDB yajjanga nga kampani zaali badde ne z'Abannayuganda zizikola enguudo kubanga kati bo bagenda ne bagamba bid security naye nga biri designed by our own people here bid security olaba president oli yakirwanyisa bid security $2 oba $2 million bid security $2 million Munnayuganda ani ajatalina Munnayuganda bamukubye ebbali naye omuchina wamala okufuna oluguudo nga sente tuzeewoze ku on our taxpayers expenditure omuchina namala okufuna oluguudo nga ate abagenda olukola Bannayuganda ate sente tuzeewoze kati employment za Africa ziribeerawo employment mu Uganda nanti ba technocrats be babbye eggwanga tewali technocrat sikyegambye kubanga bwe tuba tudesigninga bino ebintu ojo omwana ono wa SMS yalwanye sijja kwogera linnya lye n'agenda wa president n'amugamba nkwegayidde bano batusaba garanti ez'ekiyaye nena president n'awandikira Kachayija n'amugamba abantu bange balekerawo basabanga bigaranti kati kyebakola bo kulemesa bateekawo embeera bwetu ti garanti ey'oluguudo luno erina kuba $1 million 15 nga gwe tozirabangako naye muchina agenda mu kibanka kyewaabwe China he walks in ne bagimuwa nga government ye musupportinze wano tebalina mutima gwa ggwanga abantu tebalina mutima gwa ggwanga bino byenjogera bigenda tabimanyi neba mukubiramu abatamanyi gwe tosobola kumanya buli kimu his ministry is too huge era yagamba president ku kamera ndize sente nzibawa nange mpulira kikoze eki tewamulanga akyogera sente nzibawa naye ekintu alekulire atalekulira naye akyasasula fees akyazaala wobeera okyazaala ova olekulira ate naye sigala nti azaala nti nkimanyi naye kyegamba omuntu alina abantu balabirira alekawo ate omulimu nga gwo gukyaliwo naye kyetugezaako okugamba nti president naye kati we bakuleetera kampani sijja kuzoogera mannya abantu bo president aba investigating abamu office yo bugamba tugende mu nkaberere kampani eno byakwezi ddala mu Uganda bakyakola abo basigala kutikula kubanga bwe nsanga kampani ng'eriko erinnya lya Nitini si muyindi aba muyindi mwe nsanga kampani ng'eriko erinnya kakati ekizibu ekiri wano yasooka n'agaana naye era bamukubye penalty kugamba buli amulika balina office gye bakozesa ya prime something sijja kugenda nnyo naye nga ya government prime something kati bo kyebakola president wawandika ebbaluwa bagimutayiping nga bagitwala mu prime something nga bagamba eyo kampani efunye we cannot continue this nonsense of giving out our money our own sweat ntuziwa abalala president bakulimba omuntu atali mu Uganda tasobola kukola kintu wano nga sente zaayo zamuwana azizimba wano ontegedde kyegamba banyiige nze ngenda kuweza 5 bebalaba naye nkugambye tosobola kuddira ffe bize ebitunyiga naye nze omanyi nali nagaana bino ebintu nze Bobi Wine tanyigibwangako kwenkananze gwe bakunyigiriza nnyo kyeŋŋamba tanyigirizibwangako bintu bya Uganda kwenkananze gwe bakunyigiriza nnyo abantu ne batuuka n'okuteeka ku kisenge olwokubanga bo bagamba nti gwoli kisaati ne bakunyiga you employ so much people n'ebintu bye wagula ebigundi okuba tobatikkulidde ate gwe wagana obbatikulira nze sitikkula ebyo ebyekisiru kubanga mbanga ndi mutuufu ontikkulako ki ne Mayanja yali ayagala n'okutikkula bonna ne Babalanda bonna naye byabaawo before bakutikkulako byabaawo before toŋŋamba tombuza bingi byabaawo before oba bawakana record ne bakutikkula byabaawo before sijja kwogera bingi naye kwegamba oyita mugezi naye bantikkula byabaawo before kwe kimanye naye kati kyetugezaako okugamba omuntu wakulemererwa ng'anoonya engeri gyakkubamu ebyekiyaye
nekati president nkusaba companies wawadde okujjako SMS ndazo nazikuba ekigo sizaba na Uganda nze sijja zogera wano naye yazimanyi n'abantu njazi ku list yonna njina neza sagala kwogera sagala genda ku TV yo nga njogera naye companies wawadde robowa botaziyita nga Pribera yange tonajiwa Pribera yakazibwe ate yafe ya munna Uganda it was registered in 204 it employed so many engineers abanyuma engineer bampise mamba kola na muyino lakati sijja kwogera manya gaabo neka kichengezako kugamba nti company zaffe bazibuuka kakabe katono nga kange neka muna Uganda ochegede kakabe katono nga kange kana muna Uganda ke kali bade katwale sente ze Uganda netulabye n'aba mafia banna kati yebo bulubu babera batulimbe limbe bya FDB what is my World Bank neze ebintu project obuli financed by our country nzanno ndaba wano bwe mpuli yanga company jibawadde directive ya president company ya muna Uganda ya Kwezi ngenda nekane nebaka newe mbasiride kyaggulo one thing crosses into my mind nti Kwezi ajja ku employing abaana bawana ogenda kuleta mu China atedda betuna bate twefudde kwegwanika lijja kalira kate sawa zino bunabo tebazirina negwanika telina sente egwanika kalu tikalu anti kati oli bwayo za mu dola ngajivungisa ngajizaye waabwe kati gowe emirimu dola etugwako we spend over 2 trillion shillings in buildings and road construction in Uganda our own taxpayers money all this money is given to Chinese Indians blah 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 gamba chikati naba take bazze naba wabaze sente zigenda mubali tetuna kuzuka bano batikulako za kuzimba mayumba na gula farm tugenze ku GM okugamba abongo bwaffe butugamba tutikulera government yemwe enelipuwa tu designing ebye tubiramu mu mwanyize eja GMO ebijanjala bi GMO kasoli omukole na kina ki eregwanika era ne bali kubanga atego alese kino avudde mitala wachi wamayanja era naye natukuba obusiro technical atalu babaka bafebu akola technical atalu awo babo tebita mbabaka exposure gweneteo MP omu kaberani gwe muleto omwatule nange wano kabenga yakola law ina PhD ayogere byenjogera ogu ayogere no sense jenjogera ngajisobola one MP in Uganda nze ntulano mukubulize ebibuuzo nzolabe mubuuze nebye mubuuzo labe ngo basobola bitegeera MP baleke abamu ebintu babitegeera kati olaba ne sente zaite za lopu ezampuga tebazitegeera balowooza yabbanzibe niyate nga zayita ne mu budget ebyo byamwe bana mawulire sijja bigenda muneche nkugamba omanya abantu bano siza bakuleetera abantu bano tetuzuukuka nnyo tetuzuukuka nnyo naye kyegambye waliwo ebintu bye batubbiramu nga tulaba omuntu yali najja n'agamba zingenda kukola mirako kolere factory ya basi nga zibaziyita gundi erinnya lya Kwezi zigenda kusomba abantu be Uganda biki omusajja anko PK nze namutendereza nze si mukwano gwange tamanyi naye omanyi bw'okola ekirungi nkuwaana ye yamanya nti abantu bange baagala kimmotoka kika ki ky'emmotoka kibasinga okwagala ya mu Germany n'agenda mu VW n'abagamba mujje muzimba assembling plant one e Rwanda ne bagizimba kati omusajja yagenze ku level ndala leta buno mmotoka buno obudduka omotoka bwe bavugire Dubai bana Uganda bano bonna bola batikuzi bo mu government babereyo n'abakazi fe tuba tugenze kuzaffe za farm naye tubasangayo ngabo bali mu mmotoka baspendinga sente naye tebakirina na mu kirowoozo nze bwe nagende Dubai mu musenyu eri gye bavugire ebimotoka ekyajja mu mind yange lwaki tetuzukuka omusajja antikudde $100 just kuvugira mu musenyu gwennyinema okota kunyumirwa omusenyu kuvuga bakita buji ekipiki no kivuga kati omusenyu ogomanyi Katonda yakola Uganda gold omusenyu Katonda agusindika eno ne gujje bweru ennyanja nagamba mukozesera ne tudde Uganda tourism yaffe esookudabulinga Dubai 120% singa tuzukuka newe okubira minisita wa tourism oba nomuwerezayo ka message takwata simu yo no gamba kalira bono omweyo ka advise no labono sija batu mamanya agabata tegeera bulungi kakati no gamba kalira bono eggwanga muri CBM abegate mulwanire ebifo ebyo kati waliwo nga esawa zino ne bagamba nti president alina cabinet list kyagenda kyakirira na kyerwa kitula ogenda kulaba abantu basula mu zirogize Masaka mbalala bamutayiza bati anti baba bakuba obusimu alo eriyange likyaliko kweri Allahu akbar waba muslimu natandika wabera nabera bwati ochekete nenga we bamugumu wataina kyagenda kola taina kyayita koge
talina kyayongera ku ggwanga lye naye nga kwegamba kikwewunyisa neka kati manyi wano ku tebo zaabwe ba minisita kubeerako ka incoming ne outgoing awo ko obwongo bwawe bwesibira ku kafayiro kano ka tebo we basuula incoming ne outgoing obwongo bwe bukoma obwongo bw'Abannayuganda kabe minisita kabe PS kabe atunulira kano katikkulako kati labayo incoming outgoing awo obwongo bwawe bwakoma no any other extra thinking to plan for Uganda as a country. Neko gamba mukama atusaasire mwami MK oba yanakyusaako katulinde MK na yatandise okuvuma buli kiramu kyalaba ndoza naye alina obusungu ng'obwange kubanga avuma buli mulamu gwayi amuyita muliisa avuma muvume gwe abantu bano nabo bakukooya ogamba abamu babayiseemuko ku ggaali bazuukukemuko kubanga bannaye waliwo ebikooya kyagala abantu babayiseemuko eggaali ate nga ya four wheel era yewajja ebintu bingi bijja ku nitubeera ku board ojja kulaba akasinga katambula smoothly nga mukulu Pike Pike yatereza ekintu economist nene nnyo naye yakitereza okusinga ko wano naye agezaako aswalamu n'agamba abantu kamanyiri n'anyiriza ekibuga n'akola ki amataala gonna ku nguudo kwegali kakibe kibira kuliko amataala kati no mwami kwezi kyekyo ekibadde kitulese ku mulamu omukulu kya GMO naye tuyingiridde bingi kubanga Uganda olemwa ng'engombo y'ennaku zino Uganda okola ki President His Excellency General Tibuhaburwa Museveni Kaguta at 80 the man is in Mbale trying to do evaluation akasente ke bamufera nti kagendayo kati naye agamba wayi kankole ki kandokingeyo ndende nchekingeko abantu mwabya babe nenaga nange atali mubiyani fena tunyumirwa okulya nange nyumirwa okulya ne dole nyumira nnyo nengo gikolere ne kyagala tuleko kye tutaddewo mbadde kugereza enguudo ze nakole Sembabule let them be an example of any of us muntu yena agende yazirabe emyaka 15 17 Maram Road zikyalinamu olumu nalukola luyita na mufamu ya president era Maram yamumpa omanyi waliwo abasirikale be bajjaawo omanyi otuba tukola enguudo ezo that time nga road reserve tujjayo Maram ntumutwala esimu zaavuga tebantwala nga kaguddeyo eri president agamba oyingidde gundize ebikibi kiremba gamba president Museveni asobola era yabagamba Maram akora infrastructure guudo mumuveko genda osibe mungi otwale katokiraba kati bali bogereza president kati gogamba mubi kati gogamba president nga Museveni ye mulungu naye nga agasajja agamuliko tenkugambye era yabagambirawo engineer kazi him go and do my job he's doing the road that road which has disturbed me for many years omanyi wayo resent ezaawo kati nagamba banange banyambe n'okunyama in fact njagala osibule obudde butuweddeko naye kwezi nze byebyo kati ngenze waffe Gomba ekirumye kibalume naye tuzuke tukolere eggwanga kyena bagamba luliwe twali tuva wano muve ku bya politics okunoonya entebe ya Mwami Museveni all the time entebe ya Mwami Museveni muginoonyamu sente tuzinoonye mu bino bye tulabako entebe tugivueko entebe ogwofaako yaki Ebungereza bwakabaka bwe bufuga basawo busawo ali prime minister si bwe kiri ebbanga lino lyonna kati nze ono wajja naye nga yajja mu aiye n'aŋŋamba nti nange nfuuse nga biri ebyali Ebungereza kati nze nange ntandise Uganda tujja kukyusa obwabachwezi kati okay fe tulage accountability proper accountability on country development engudo bazikoze malwali by the way nga tetunaggala okana akeddwali tukagenda kodi obudde bugenze kubanga ekyamala nagenda mu Bungereza nenefuula mulwadde nzomanyi ndi Mr. I nengerera mu kagali nenga junior mutawani wange olugula tuvuga mu kagali nantwala biliriyo nja kulaga ebifaananyi nantwala mu ddwaliro ekiro nabeera mu ddwaliro okumala essaawa 6 nga sirabye musawo ababeerera ndani mwena mukimanyi mu Uganda bwe nva wano nga nyinamu 10,000 zange ezi dokita mulabirawo ku olwo akuume ategedde ategeera atategedde yamanyi mukama kuume amina